Badereva ba takisi mu Uganda bakubidde gavumenti ya kuno enduulu nga bagisaba ebakkirize batandika okutika abantu bana ku buli muto kibasobozesa okuggyayo ku nsimbi bagamba nti ebbeeyi y'amafuta eri waggulu nnyo nga tebakyalinawo ssente ze bafissa kusobola kwekulaakulanya. Nga bannayuganda bakyalina emmotoka ezikozesa amasannyalaze wakati mu kugumiikiriza embeera y'amafuta eri waggulu b'abavuzi ba takisi beekubidde enduulu eri gavumenti. Bano akadde kano bali mu kubaga kiwandiiko mu butongole bakikirizibwa okwongera ku miwendo gy'abasaabaze abalinnya takisi. Tugisaba busabi nti bwe kiba kisoboka ffe okusigala ku luguudo tuvuga abantu 14 ku muto kugendako 3. Olw'embeera eno eriwo egirenge etuleka tuvuge 14. Tuvuge 18 ku buli muto kugendeko 4 twongeremu omuntu omu ku buli muto tusobole okuba nga tuyimirizaawo omulimu gusigalewo bwe bange etwagaliza. Bagamba okukekkereza si kibi wabula embeera bayinze ne baagala n'abakulu okuva mu gavumenti okuba ekyokulabirako. Tugenda okumaliriza nga baminisita bwe bagenda ebweru era tebalina kye badda kitugattako era ne wesangira bifuuse bya ntalo engendo z'abaminisita ziyimirire ze bagenda e London ne bagenda genda abasoma ebibuga ebyenjawulo era bakomawo wano nga implementation tezivuddemu makulu. N'ekino ekya pulezidenti okugamba nti tukekkereze mu butuufu tugezezzaako naffe okukekkereza twakekkereza dda naye ebintu biganye. Kaakati olaba amafuta okumanya gali waggulu toyina bw'oyongeza musaabaze kubanga abantu bonna baafu abantu baafu era twakigumira naye n'embeera eno eriwo gavumenti ekkirize twongeremu abantu 3 kubanga abantu tesobola bongeza ate baagala kutambula nabo twagala okukola abantu bano 3 batuulemu for emergency olw'ekiseera kino crisis gye tulimu crisis bweneebigwako tujja kuddayo. Byakyambadde Lawrence ku Lwaso TV Omunnyo.